Tuina kabaka, tuina ba kabaka. We have kings. Kingdoms were restored in Uganda. But you can be a king in your area, in your career, in your supplies. Osobola okubeera kabaka nga Katonda akujjukidde nga tewakyali agala kumuwayalingira nnyumba mpozi nga yegwaji wayalinga. Nga tewakyali agala kumuteekera plumbing mu nnyumba mpozi nga yegwa akola plumbing. Emmotoka abantu ne bazikusibako nga tebaagala balala kubakanikira. Gwoba oleeta abalala bakuyambeko well and good. Naye nga bo bamanyi bazitadde mu mikono gyo. You need that anointing. Weetaaga ekisa bwe kityo. Katonda afukeeko amafuta akujjukire mu kariya yo. Akujjukire mu kariya yo. Ne bw'oba okwata bukwasi kamera ng'okuba bifaananyi okola ku mikolo. Emikolo Katonda akutwale ku level endala nga abanene bonna baagala ggwe. Videographer nga emikolo eminene gyonna baagala ggwe. Dawudi yafukibwako amafuta okufuuka kabaka w'ensi. Naye gwe osobola ofukibwako amafuta Katonda n'akujjukira n'obeera kabaka mu ekyo ky'okola. Ekyo kyennyini ky'okola. Katonda asobola okufuula kabaka mu kintu nga si kinene akujjukidde n'akufuula kabaka mu kintu ekitono. Abantu nga bannyuka ne baddayo waka ne kabalagalawo. Bamala kulinda. Oleete kabalagala bamutwale gwe banywera ku caayi ku mirimo ate gwe banywera ku caayi ewaka nga bazzeeyo. N'akuteekako ekisango osiika binyeebwa. Amafuta ne gakwawula okufuuka kabaka. Katonda n'akujjukira. Kati nga tokyali ku muyigo gw'abakasitoma, oli ku muyigo gwa binyeebwa. Tolina binyeebwa bimala. Katonda bw'aba agaba omukisa yagamba n'awanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Bw'aba yakuwadde omukisa, Kamasi esomesa nti demand ye determining supply.